yaffe Tuggussa Enssonga. Aiso yakuyamba kyo kitomuvaako. Anyamba because mbeera bwomu. Anyamba nga olaba sina boyfriend nyali awo mampesa nyo. Brenda nga wali munene ngolina ekitumbwe ngo. Nali munene before nga sinatandika drugs nali Dubai. Ate nga kikonya ne Dubai naende na stress zange bije ebyo police kuyiriba bicho kitegeera. Ne wabata nakosa drugs ate n'abantu nga tebako nze nakomawo Uganda maaso gona galiwa. Ye gali kuggwe. Osegeera n'emireme gikugwako. Naye nze ne kinkoza ice munywa buli lunaku. Naye nga ate ffe tuvumirira drugs. Muzivumirire but nze nzinywa. Omuntu yeye wakitiibwa kati ate nze sinoonya bitiibwa. Ebitiibwa biri mu lubire wa Kabaka. So Brenda? Yes, biri mu lubire wa Kabaka. Nze me I enjoy my life. Omusajja ajja kujja nze nina abasajja bampa ssente ky'obomanya ate nga bavunanizibwa naye omuntu omwagala nga ye tomwagala because bamwogerako bawa kati kyekintwala mu bufumbo mpya yakolawo otimbu gyenoonya. So olunaku lwe baakubika nti ofudde amawera go wagalaba? Nnyo ngalaba abeewa ne bankubira aba restaurant ne bajja Brenda oli mulamu ne bajja ne bandaba. Yes ndi mulamu abambanja ne bangamba Brenda wafudde ndi mulamu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Sb4 Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.sb4sons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Sb4 Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ate lwaki oyambadde sweeta? Nze munkoze ate mwana SB4. Ayagala kugejja. Ate jangu otuule wano bulungi. Kunkoza amagumba gaveeyo mutandika okunsabula. Yeno. Katuzeeyongerako. Zo bazikubira wa? Dubai wano? Wano. Kandabe eno? Erwa. Eno. Erwa. Eno rudde. Abagikubira oba wano nange sibijjukira. Nabakolo nadi. Ronadi ye gundi. Eno ye Brenda. Wonna wano wajjudde zitatu eno mugongo ku lubuto. Tatu nateekako endala wonna nzijjudde tatu. Lwaki? Kyenjagala. Obadde katukola nga tuyagala kuba muka ice. Ice kyeki? Ice tomumanyi gwenywa. Ate otandise okumbuuza. Ne bubbiya bwenywedde munvuze mu mmotoka yamwe bumpweddeko toyina byombuuza. Nti gwe speed ogamba ice cream. Ice gwenywa buli lunaku gwe mwagamba mbu ye gundi yava mu komera yava mu rehab ono yali mukyalakati. Ani bamwitaani? Fiye no nedda waliwo ono yakoga nnyo balyoke banteeka ku social media mbu ice gundi mutoni wani. Waliwo muwala gwe batwala mu rehab. Yavaayo? Yavaayo. Ice kyeki? Anti oyo yamunywa ice ojja mutegeera gwe tumalirizo ngende mugule olabe. Bamugulawo? Okola order aba Nigeria be bamuntunza.
aba Nigeria be bamutunda kati like abeera mukakebe abeera abanga ice cream tojja mutegeera goli mulokole tojja mutegeera SB4 tonjogeza fe tukole tuve wano anti twagala okukola nga tumaze okutegeera waliwo ebintu ayi sinamwogerako dda yaggwawo nze ndekanze tulina Brenda Miles SB4 Media Tuggussa Enssonga Brenda abadde atubuzeeko bamubikako bamubika nengamba anja munoonyako mumuleete tumusanze Kaleerwe jasula jakakalabiza emirimu batugambye nti alina banka gyakolamu nga bank manager nengamba kamukyalireko ko tunyumyemukko twerudde okweraba nakoma okumulaba nga alina omugagga eyo mwaye musula wantinda nano twetusa kyaluwajjala Benja nawe nedda Benja mukwano gwange anti mugagga Benja kyali wajjalayo nga yali asula nagenda okuddamu okunoonya ku Brenda nga yamubulako naye nembuuza Brenda yalagawa mba ndi ku social media nga babika Brenda nti yafa nengamba maama omwana wattu yafa nga kyekimutta kyamukisa mulungi leero musanze anyirira okufa Brenda oli otya ndi fine toyina tabbo ndikiriya nnyo obulamu buli butya bulungi onsanze ndi ntya ndi fine nze ennaku zino zonna mbadde nkunoonya buli wekukubira mbu ate nkubye eti ate mbeerako hangova mba ntamidde era ne leero lwaka nakisuza ku bwongo sineebakako tonayo kwebakako wasuzeewa obwedda anywa bbiya naasuze n'olulenzi tolulabye lwabadde nalo eyo bbaawo Brenda bakuwasa tomulabye omuvubuka mukongo naye muvubuka mulungi ye bbaawo ye boyfriend wange mumaze naye ebbangaki myezi 3 oba 3 so wasuza naye nga temwebase nga munywa bbiya ng'anywa yetanywa mwenge nadde enkubu anywa ayisi nywa bbiya ye ng'ali awo atunula akumye nze kati azeeyo agenze Kongo nedda agenze waka ewuwe mubeera mwenna tetubeera ffena ng'abafumbo naye era tubeera wenjagalira okunkalakata ng'ajja kakati gwobeerawa gwobeerawa omanyi mbeerawa nze ongambye obeera Kaleerwe wenkolera Kaleerwe wewali banka gyokolamu wenkolera naye mbeera kyaluwajja leera Kaleerwe okolera saidi Kaleerwe onsanze mu Kaleerwe wenkolera nze nkusanze awo mu katale era wenkolera ntunda nnyaanya Brenda otunda nnyaanya bote wootunda nze natamba bizinesi ntambula nayo tulabe ennyaanya zootunda tusonyiwa ne jaketi ya lulenzi lwo nabagamba bizinesi tambula nayo kati ombuuza otya nkola ki ndi bizinesi ntunda nnyaanya onsanze mu katale ng'otunda nnyaanya nnyaanya za mmeka omulengo gwa mmeka bajje mu katale balabe anti osooga abantu bangi mu katale kati Brenda wabulirawo nedda gye ndi lwakamunaye nasooka nenfuna ebizibu amasimu gange ne bagaba agaliko bani connection zonna nali nva mu kilaabu ne banzibirawo ekisaasi kiro yazali saa 8 amasimu gange samusanga ne bazitwala buli kimu kyova nasooka nensirika nenzira emabega nengulayo esimu endala yo natamirira kati nga na stress zange banzijiddeyo ebiso bali basajja babiri ababoda naye nga naye yakikola namutegeera kozi nali ntera kumuleeta ewaka eyo kyaluwajjala waliweka muleeta nali muleeta nga bavubuka tukola pate bikikumbe ye nangulira abayaaye ne batwala amasimu gange nali nveera eno Kaleerwe nali nva eno nga ngenda waka kiro ne banzibirawo ekisaasi era nabuuzako abantu ne bangamba eyo babbirayo nnyo abantu bakutwaleyo munda wala ebikomera nali nzeko of course nali nzeka nebbaga yange nebbiya nga ngenda waka nga nva eno Kaleerwe nga ngenda waka ne banziba jukira simanyi gundi line eyansalira line Benja yekyanga n'omubuuza yagana okunkolera replacement
nenfuna line endala. So ebbanga lyonna okuva twakoma okweraba nakusanga eri ewa Benja. Nza mukunoonya nga tokyalabikako. Naye siri wa Benja nali wange ate gwe wakoma okunda wange nakava Dubai gwe noneragirako nonkyawa nafuna abagundi abalala Brenda nakunoonya. Nedda tewanonyako ate SB4 mukambwe nedda notanonyako muno. Kati ani akunoonyezza? Anti onoonyezza era ng'olaba bambise nnyo nnyo naye luli tewanoonya wanejjako. Nakoma okubuuza Benja nga ne Benja tamanyi nnyini gy'oli. Essimu zenna mu ssimu yange essimu zo nga 15. Ndina essimu 2 kuva lwe nava Dubai ziri bazibenkadde kati nina line 2 eri ze babba neno line gye ndina gye wakubyeko yenkadde. Lwakwa mbadde ndudde okubeerako essimu yange lwe natamiira neegwe wansi. Nesoka mbiwumuzamu nga ndaba era ne bya social media ndaba bizabuza emabega. Nembera mu life yange kunyumirwa. Social media. Kwendi era essimu yange bali mu kugireeta kwendi. Abantu abeebuuza nti Brenda waffe yabaaki. Waliwo yapostinga aka video nga wenna wakoga nnyo buli muntu nayebuuza ne Brenda yabaaki Brenda. Eyo video byali byadda nawo mwaka guli ate tonjogeze by'omwaka guli guno mwaka mupya ebyo byali byadda mukunja bye yankwata video nga tuli Makinde byali byadda nenga ndi fine. Anti tunakuveeyo tulabe tusemvule paka wano. Nkumi maze ng'omwaka munamba sikula. Yes ya. Nenga mwendi. Baddo yiyakaki. Mbadengawo nange nga nkulaba munange ate tewazaala abalongo nze buli kimu nkiraba munange salongo naye nga wendi wangoba nenzikiriza ate omuntu ayakugoba asobola okuba nawe buno ate era moment etuuse n'ogamba munange kaliddalu wange yaddawa naye nga gyendi naye nga wasooka n'onfubutulamu ndowooza ng'olina bootijisa nakulaba eyo ng'olina bootijisa obwo ate buno ono ayogera akadoboozi k'abaana bato yani ako akogera akadoboozi akaana baana bato kaani ako ono mama Fina gwe yawa essimu ayogera ng'abaana bato baby wati mumuyitani asalawo oti wati disawo abaana nga gwolabawo ndaba. So okuva life ekutambulidde otya okuva wava Dubai Brenda? Life yasooka netambula bulungi naye lwe banziba munange nze bulijjo ndaba abantu babagirayo ebisoba babba bikinali nze nali sibimanyi ebyo paka wekyantuukako amasimu gange ne bagatwala ekirungi lwe bagatwalira nenfuna TikTok empya kyova ndina TikTok endala. Life yali kutambulira bulungi nnyo ng'obeera mu bbaala. Nali sibeera mu bbaala naawe nali nkubwa natambula mu bbaala edda nga nkyeyagala n'omuntu wange nati ngamba nga wakajja life yasooka nekutambulira bulungi ye nga tebananzibako naye ekyomwenge kyo kyokutambula mu bbaala ne kati ngunywa yali ekutambula bulungi naye lwe banzibako amasimu gange buli kimu nekidda emabega connection buli kimu kale ne bidda emabega. Andi yali etambula etya life ng'etambula etya obulungi? Nali fine nga nina abantu bange era benkolagana nabo nga nina emirimu gyange gyentetenkanyaawo naye kati amasimu gange lwe bagabba nebigwawo ebyo byonna kati obulamu ne budda mu Uganda era nga we nazaalirwa mu Uganda era. Brenda wakomawo ne ssente nga nnyingi. I remember nga mu kudda twagendako mu banka ne tusaka tujja miliyoni nga 11. Walina muka ssente kaali kawera. Naye nzina era nalina gye ne ssente era memories zibaawo naye nina ssente era munange era zigwawo ate okola nkole no zibeera. Wakola business negwa kyali kiti? Yagwa. Bala yagwa nenjitunda. Walikoze ebbala. Naye lwaki onziza mu by'omwaka guli SB4 mbuuza guno mwaka. Mbuuza guno. Kutandikireeyo. Memories gye ziri era wambuuza. Bale sikufuna wakole ebbala. Mbuuza najja ne ssente. Ebbala wali wakozeewo ebbala? Makinde. Yagwa etya? Ababimanyi bagimanyi. Gyali luddawo. Makinde omwo nga tutambuliramu nnyo. Wewantuuka tewantuukiza ku Paradise Hotel si gye twatuukira hotel nga nakava Dubai nemalayo weekend Paradise Hotel bagiyita Paradise nakudropinga ku Paradise oba nomalawo wenna ku mikono gyange era namaana ngendanga yeeyo na yes cause Benjaro yanfunira apartment era nasiganga ngenda kyaluwa Makinde naye nina connection lwakwa munange nali sibeerayo nnyo naye nga bamanyiyo. So negwa sente zo zonna zafiira omwo. Sente nazirya naawe ate kati nze atalina mwana nkolererani nze neekolera nga nze family yange nte nakikolera kyaggwa kati neekolerera osuubira nze Brenda nteeke ne sente nze neekola nga nze zenkola zange ndi right ozirya oba nenzisuula kati nazikola Dubai kyaggwa nenzirya nezigwawo
Neera business weeri. Mu kukudda watugamba nti Dubai tebakudipoti. Lwaki toddayo Dubai? Dubai sigenda kudda, ngenda kudda Kuwait. Lwaki? Wakoowayo? Nagenda ovaayo nga maze emyezi 3 nga sikyakola nga nakoowa nga ndi mu kulya ssente zange. Lwaki nzirayo? Osegeera. Kati Kuwait gy'ogenda okukolera? Gye banfunidde connection gye ngenda ogenda. Famire yo giwuliza? Ne muganda wange yajja juzi. Njiwuliza nayo nejjo bansindikidde ku ssente munange ab'omu kyalo. Ate ow'omukyalo asindikira ow'omu kibuga? Ate muna nedda nagambye sina ssente banange omuntu okkirizanga nze njagamba njogera mazima naye sina ssente za ice ne mbagamba munsindikireyo ekizike ne bakisindika nenywa bbiya. Ssente teziba za bizibu ziba zange kunywa. So wabaga tulina mukasente ka ice? Anagambye sina ssente za bbiya era bamanyi nze ndi munywi nenywa. Era bansindikidde 5,10 nenjijayo nengula ice wesatu 2 nenywa bbiya balance. Ice yakuyamba kyo lwaki tomuvaako? Anyamba because mbeera bw'omu anyamba nga olaba sina boyfriend nyali awo mampesa nyo. So ice yakwesanyu? Ice mbeera byange nakoowa topa nakoowa sikyayagala kunteeka mu midi ezo nakoowa ndabye ebintu ndabye kati nywa ice wange nankuba nembeera byange nembeera kukakamu. Mukunoozaga nti ice oyo mubi asobola n'okutta. Kati nze nga sinafa munywa buli lunaku mbasinkanyaawo naye newaka wamulabako mu giraasi biki ebyo munywa buli ice munywa buli lunaku. Anti towirangako omuntu ice gwase? Sinaba kumu nedda kiringa ogamba omwenge si mubi naye abagunywa. Naye ne ice si mubi naye omukozeseza otya okitegeera? Kyetaagisa ki okuba ku ice kuba nze sowa muvaako. Tulaba nti akukozza. Oba nkoge ndaba abasajja mwe banjagalira. Ng'oli mutono. Kozi n'obunene tebuyamba siraba bunene. Brenda nga wali munene ng'olina ekitumbwe ng'oli. Nali munene before nga sinatandika drugs nali Dubai. Ate nga kikonya ne Dubai naye na stress zange biki ebyo police ekuyiriba biki okitegeera. Naye waba tonakozesa drugs ate n'abantu nga tebako nze nakomawo Uganda amaaso gonna gaaliwa. Je gaali kuggwe. Otegeera n'emireme gikugwako. Naye nze ne kinkoza ice munywa buli lunaku. Naye ng'ate ffe tuvumirira drugs. Muzivumirire but nze nzinywa. Nze nda Uganda nga tonywa drugs tobaawo naddala nze nga nze. Era ne Dubai nali nkozesa shisha nga tamba mukamwa shisha bia shisha. Osegeera ne kati nze shisha wano namuko wanywa ice. Brenda oyingidde emyaka ng'emeka? Kati nawezeza 24 January naweza 24. Ne kati 24 ng'obulamu bwo butambuliza ku drugs. Butambule naawe nze sinoonya bitiibwa mbunoonya musajja mpasa. Nze kyendaba leero kyenyumirwa sinoonya musajja mpasa ate newali baaze alijja ng'amanyi era azze kutwala Brenda kibanda ye. Ne sinoonya sekolako mbunoonya musajja kumpasa nkola byange. Buli muwala yenna myaka 24 kwambuka aba yegomba kufuna musajja mwasa baba begomba bufumbo. Banzinyazinye naawe yagenda kujja nkola ekye simanyi abo baba akalaba. Tewegomba bufumbo Brenda. Musajja omulungi mufunyeeko musajja alina ssente mbafunye ne bankwana ne ntuka ne nekyanga. Segomba ekitwala mu bufumbo kutukalakata mikira njirabyeko naawe. Kye kintwala mu bufumbo. Bitiibwa. Bitiibwa namanya nti Brenda ye mukyala wa Canada. Sina bitiibwa wekuba bameka abakazi bakadde bola tebalina baana kyogamba nze abasoose Brenda obutabeera na mwana oba butabeera na musajja omuntu yeye wa kitiibwa kati ate nze sinoonya bitiibwa ebitiibwa biri mu lubire wa Kabaka. So Brenda? Yes, biri mu lubire wa Kabaka. Nze I enjoy my life. Omusajja ajja kujja nze nina abasajja bampa ssente ky'obomanya ate nga bavunanizibwa naye omuntu omwagala nga ye tomwagala because bamwogerako oba kati nze sina bitiibwa naye ndina abanjagalira mwendi. Nga woli awo. Nga bwendi ya. Ne bajje Kaleerwe. Wona gye bansanze oba Kaleerwe oba mu hoteri oba kyalwajala wonna. Kozi nze business era ne wanula ne wano n'omusajja nsaba mufuna. Tolina byongamba. Musajja gwe business omusajja mufuna nga mugendewa. Ngamba bankwana.
nedda ekibafunisa abakazi naye nagenda olaba desemu kiba kantu katono katuli koka osegera katuli muva muagala kati kye kintu ala mu bufumbo mpya yakola woti mbu kyenonya yes sina musajja tesagala naye nga kyo bamanyi bankala kata ate nga basajja balina sente so abaana bali abaana emyaka egijo kyakulabirako kijebwe kyebakufunamu ekyokuyiga like abaana bato size izo myaka abiri mu negomba no n'abaana bato 15 nze n'abaana banegomba ola abansanga obweru ne Brenda bya because means ndi free sipirite nze uli muyito olini nze ndi free kozi manyera then tewala agenda kunyamba bamfunye obuzibu nze nefa ko nganze ate ne mugama yanyamba siremerero kitegera so sefuula omulungi nyo ate nga ndi mubi nze yenze myaka ngitano okuva kati Brenda werabawa nerabawa emabega mbadde nerabawa oba sina gye neraba no nga wali Dubai nomanya nti ngenda kukola nkolere bakadde bange mbazimbire nyumba anti kati era nze wano neraba nti when I choose abanteka mu sente mbayina abasobola kuntwala ebweru nsobola genda wemba njaga nsobola genda naye saagala kati ongamba neraba wa future eri wanze future already Wotona future sina future ya chimfuna omusajja agenda kunzimba ngambya Brenda kola kino nze netegerera anti kati mulimo abalabange yalemererwa ne bagamba Brenda okuva yadde Uganda anti salemererwa because tondabangako mu mawule mbunsaba buyambi osegeera temundabangako mu mawule mbunsaba buyambi tondabangako mu bala mbuntudde n'omusajja soka nze sigenda mu mabala mbuntulula n'omusajja kugula bia me I depend on my self buli kimu kyetuusaako sinalemererwa singa onsange wa mama finance ababuyambi ndaba yena bakyala wa Uganda ayamba sinalemererwa wolinsanga mu mawulire obanga ekintu kyonna ogamba Brenda yalemererwa naye nze so alemererwa mbolo nafa gutwala tumanyi Brenda yatintinga nga kaviri bwati nakola obwala sakola njala because ndine ensonga zange enjala nazivaako lwaki enjala kuteekako enjala ku ngalo asiteekako njala eri nateekangako for photoshoot era naziteekako kukola photoshoot wano era ne wano nga nakatuka naziteekako nenzijjako nga nkola TikTok nembijjako ndina ensonga zange omanyi oti emizimu gyewaka janga nenjala olina n'emizimu ndina ebyekika nze ndiko empewo but when I choose enjala zameka mitwalo 3 olowooza bia nywa wammeka olunaku kunywanga wammeka si gwenywa wa mitwalo 3 mu 12 enjala nothing byaba bagala kweyisaawo naye nze buli kimu nkikoze okoowa sukati tugambe nti wakoowa nakoowa just enjala nenge byala tonaba kukoowa tonaba kukoowa ebirala nenge enjala zo wakoowa oziteeka ebirala nabikoowa tinti entiti nzikoze kiringa okwambala abambala babakalaba okola ekintu n'okoowa kiringa n'emikire nagifuna nenjikoowa kati ndi byange so ate okwambala n'okwambala wakukoowa okwambala nyambala wekisaanidde wemba ngenda out nyambala kati auto yambadde gwano nyambadde fa ndi byange onsanze ndi byange sambadde newe na choose kwambala nyambala wenyanga oyambadde ka top kalungi kaliko gold sambadde ngoye kanika womalo yange nyambadde anze sambala mpalo ewanji era kamera gwe todisembeza jala bebi tokola ki sambala mpale nenga SB4 ko nze natuko obulamu nga ndi byange already sokege Brenda misana tuku oyambadde akagundi kampi temuli mpale ne wali polisi zitambula bwerere ne bandaba tewali kye bankola nze ndi byange ntambula byange olufuna ekizibu kagundi ne kagira nze gola nalwanako n'omusajja n'amagalabika ate wabiraba mususu gwabuze wano sikulimba si bya kamera era abajambe abagamba nze bampita kaliddalu nze ndwana walwana nani omusajja yankalakata ne muwomera kati lwe yandaba n'omuvubuka omulala ate nakola ebbuba namukuba nagamba tolina byongamba ate namusajja mukulu muzeeyi kati olona teyakuteya yakola ebbuba nti nalina omusajja omulala so na misana kiro naye era wali right neera bagalaba I don't care naawe sambala mpale ko zimalako emirembe you don't care omaro kyalekaawo olowooza yali kukyala ayagala kulaba ki oba alabe ate jjo teyazirabye owali naye ggulo
Omanya kumuzeka bulo. Ate analaba gokumeka ekiro yasuze wano. Ate kati analaba gokumeka. Right, now lati tofuna boyfriend no kolachi. Ba boyfriend bamenya omutima. Boyfriend omufuna n'atwala oli kati nange munange kiriwo kyentwala. Walamanya seko omutima Brenda. Bagumenya bambi kali na kasoga ako kavubuka dda. Ne mu bukulu bwange sina musajja. So kakumenya. Nze ndya kiriwo. Kakumenya kati omutima akasoga. Anti nali nkagala nnyo. Na ate nze ndi muntu wa sente samaja bwerere. Wali okagala ko sente. Nze njagala bya sente saagala ebyo byakunzinira bwerere. So kati kakumenya kati omutima. Anti katwala abamalaya munange. Yatwala bakazi abalala. Nekakulekawo kiruma. Nenga ndi fine nze nkubwa ne kati era nze mvano ngedako ice nenga natamidde munguddeko ntamidde nenga SB4 sicha moment agenda kutuuka mundabe nene kati ngenda kola TikTok lwakobe simu yange nakugambya natamira nenjasa ng'ovudde kuzirize babba ze bamanyi nnyo. So ona kuloba kubika nti ofudde amawera go wagalaba nnyo ngalaba abeewa ne bankubira aba restaurant ne bajja Brenda oli mulamu ne bajja ne bandaba yes ndi mulamu abambanja ne bangamba Brenda wafudde ndi mulamu oliwa bakubanja mbiraba nabe wakaba bakuba esimu nga babiraba ande bya social media kyava kukyokubika bani abakubika I think bamisinga bamanyi bagala mbayise mu egali bamisinga kozi ndudde myezi nga meka sichali ku social media naye era bwe buwangazi nze mumbike mbangala nerere jange njendi eno sinafa bwe buwangazi nze buli wabakoma okumpika okungamba nafa nenga mba nsilaba buli kimu kyobo mmanya mbilaba buli kimu neno okusirika tekuba kusiru nze toza kunsubira mbeera ku social media kati nasembe okulaba ate oli bamukoza atya ate oli bamukoza atya bebyo kwerabisa mbula naseerabisa mbeerayo abamanyi bamanyi koze Dubai wamalayo banga ki 3 kitundu myaka 3 kitundu myaka 3 kitundu oba kuboza Dubai wakolayo ki kiki nakolayo kya kaina business njina ko wagenda nako nagenda nako nenkomawo nako kyekyo bugagga kyendina kozi nako wakati yes toina kyolagayo nti Dubai navayo Dubai kyendagayo esimu gye nandi balaze bagiba sina toina kyewajja Dubai sina okujjako esimu nayo bagiba toina yo yadde mbani tinagulayo ka TV kaka myaka esatu esimu ate gye nagulayo esimu gye babbayoka era munange sina kati bitwale Dubai yakoma Dubai kati tugenda ku wait era interview eziddako mbuze bya ku wait ngenda nenako wasibuli kimu mukiteeka mu public wala nako wa SB4 butabera ku social media tekitegeeza oba wagwamu oba olina okunyumirwa yes sente zigwawo olaba n'abagaga okiriza ola ne barwasa bagwamu ne basirika ne bakola ne bakomawo kitegeera kati tewayimi Brenda ate nze nga malayo bimanyi ebyo kitegeera abagaga bagwamu kati ate nze Brenda osuubira ye ola ne barwasa bagwamu abagaga bagwamu ne bakola ne badda buto kati mulinde nkomewo kitegeera abaana abali bakwegomba abaana abobuwala abali bakwegomba nafunanga amasimu connect kati nkyagafuna nedda mbawa connection lwakuba buzibu esimu eziriko connection nyingi baziba naye enamba nagiteka ku TikTok anjagala yaje namba ku TikTok nankubira ne mbawa connection zoyogerako zezitya wabanga oli mukazi olina passport obenda nga muntu ng'oyagala tunda ng'okoya okukalakatira bwerere Uganda ng'ogenda kisinzira gwe woba oyagala oba toyagala ng'ogenda Uganda Brenda omuntu gwokola ogwenyumirizaamu nnyo guliwo gwenkola otugambye nti olikola wetukusanga era ngwenyumirizaamu ate siri guvaamu naganze business tunda n'ennyanya mu katale awe Kaleerwa yagala kuwagira jangu ekalere agule ennyanya jangu ogule ennyanya onsirike naye ng'olina kutooke oba tolina ssente totawaana abaana abali eyo ab'obuwala bobaka ki bobaweerezaayo abaana ab'obuwala just kyembagamba mukulembeza obulamu kyekikulu byonna tubikoze naye kozesa obupiira mwekuume nze byebyo advice gye mbawa temufuna mbuto temulwala sirimu byebyo musoke mugende ku family mumale mukozese kondomu byebyo sina buwabuzi obulala gwoli ku family sina family kozi sina boyfriend lwaki ngenda ku family ate nga sina boyfriend anti ate abasajja
bogambye bakozesa bupiira olina kwekuuma banange namwe abafumbo mwenda naye mukozesa bupiira kwekuuma mu byonna tubikoze naye okulembeza ng'obulamu kyekikulu no matter what kati mwabawala wama abaddeyo basileya ate naddala abakola mu mabaala munyumirwe naye musooke mwambale obupiira ate abamu batya sirimu naye sirimu si bya birwadde byokka omuntu asobola kugamba twekebeze nga sirimu naye sirimu abasajja si kyekirwadde sirimu just kyekyatandikirwawo ng'ekirwadde naye abantu balina ebirwadde infection balina n'ebisirani byabwe abasajja bayiga okutambula olwa gyatambula mu basawo ajja kumaliremu ozunge nakyo so mukozese kondomu. Wakomadde okwekebeza? Nze nekebeza lwaki atalina musajja anti nze nekebeza wenjagalira lwaki mbeera ku panic nze gwe batalya nze mukwano nze tebandya fa tompita abo nze ogenda kundya ngwenda kondomu ate nekyanze sina musajja amaliramu mbu ndyoke nekengere okwekebeza owekebeza ng'olina boyfriend oba nga nyo abo bamu mabaala biki ebyo nenze yamwe supa kamalaya naawe tokyalina kyondimba ojja kujja oyambale kondomu alogende olinayo ku baganda abo Brenda? Nze last born ewaka baganda abo bawuliza sigambye ne gye bansindikidde zike bansindikidde bali muno mu Kampala abali mbalala tewala ali mu Kampala bajja mubuzeya bakulabako bamanyi mbeera gy'oli ola namugambye sina sente za ice mpaayo zike ne balisindika baganda abo basajja bawala tulina omuvubuka omu bawala boka bonna bali mbalala omu ali bushenyi gye yafumbirwa so Brenda lwaki tonoonya omulimu ogutegerekeka n'okola guliwo ogutategerekeka fena all we need money n'abakola mu restaurant n'abakola mu hoteli sente si kyekyo kati fena tuli mu nsi lwa sente woziteeka wano nompeezizo nono nampeezize tezaawukana bwa Brenda malayo oba gweokola mu office abantu babbirwa sente ola n'abakola mu gavumenti ono gwe batta bamutalwa sente so ekintu kyonna ng'ofunamu sente tongamba mu omulimu ogutegerekeka oba gutegereka oba office azula nga zinze nfuna sente fena tunoonya sente otegeera sente abantu batta abantu lwa sente kati tolina byongamba oba gutegereka oba tegutegerekeka azula nga zinfuna sente kozi fena tunoonya sente singa mukama akuyimba Brenda neogera ku musayini wekebeera ng'okyali mulamu tugende ate lwaki nze siri mulwadde nanti ngamba ye newe nandibadde mulwadde anankwatirako okumira eddagala nze nakowa okunyonyola ensi SB4 buli wenkoma n'okunyonyola ensi nfuna n'ebizibu abantu balogo that's why nava ku media singa mukama akuyamba n'ogenda ku musayini wekebeera ng'okyali mulamu olinga gamba mboba kizibu nnyo okukebera singa mukama nyamba tugende kati leeta abasawo bakebere nanti ngamba by chance kale by chance ki naawe kyogamba taking a risk mboba biki ndi mulwadde ndabira ddala life gyo kale nga agasajja gagakuteega ne gakubba ebintu kosa ngamba wali oyambadde otya ku olwo era nze sambala mpale era singa bali nandika bawadde kozi nze obulamu bwange bwe bukulu banjigirayo ebisa amasimu ne bagatwala ne sente zange ne singa bangamba Brenda twagala nandigibawadde anti ntambula ne kondomu ne bagamba ne beteli nali nakasawo kange nze ntambula n'obupiira kale obugenda wano wetuli ewa wano nzize ku interview anti kati bumaluwo yabadde ageze mbivuddemu wumalu tomulabye nze mbivuddemu tomulabye nga yenna engeri gyali mulungi nedda mugamba tugende twekebeze wate naganze sagala kwekebeza agitwala ate kati kiba kimu kyamaanyi nnyo Brenda okatwala nze munange nze ndibyanga SB4 era waba onjagala nze nkubiranga akasimu nze mbeera clear Brenda nkutunuulira n'enkwewuunya ne ngamba Brenda wange akyaliyo mumanyi omuntu wava ku kyeyo mumanyi omuntu buli wava ku kyeyo olina okubeerawo oti bakunjagaza naye munange oli muganda wange tetwedyangamu naye funiraayo omulala ate n'ekyozo tokifunangako ekyokulya sikifunangako bambe SB4 tandyangamu ne bava ku kyokwogera ebigambo anti because twali tutijja nnyo twalumya abayaaye
tukola interview ate balaba tuli free wembera na wembera free nga buli wanzi je Dubai nga so kubayo nga sukula nga tonda bye akati ne bakunjagaza naye lwaki bakunjagaza ate nga tetweyagala kati babo tebagira tebechanga ko kawo era munange bamanya kungamba kati bangambye ogenda wa SB4 bambi kasajja kati kenasuze nako kanyizi kagambye omusajja mumanyi nabagobereranga nako kali kafaniko ya bulijja abiraba kati ne mugamba ngende wa SB4 agambye baby take care SB4 ajja ku mugamba mama wala itomulabye agambye baby take care SB4 mumanyi mbagobera ye bulijja batulaba era no twa stopping abangamba Brenda gwe ne SB4 mwachi ne mbagamba nange yagenda mubira naye ngenda mubira katika kulabye nyingira moto kaneka nyiga kasajja kati lwaki toze nako kagenda kukola kakola bawanga akola bawanga walunako anti nze wanga bawalunako katole walunako kadra nyinga kinga walunako lunako lwawedde kwatabanyika nze lunagwawo munange olwedde mbadde nkyali naye ne mugamba ngenda wa SB nanga baby take care SB4 ajja kutwala ne mugamba naye nga byebyo bambi ndi fine emirimu kagitegeera bulungi nze njala wonkalaga kyobanze sala nnyo basajja naye oyo omwana ye mukongo omwana abikola era lindako esimu yange komewo ojja tulaba ku social media nze ntijisa ng'omutijjisa lindako ojja tandika otulaba koze emirimu agikola bulungi akana kalina waaka olaba nawanika nakkiriza nokkiriza so kati wava wano oddawa Brenda wenva wano navudderi nga nkubidde wa Aisa agenda kundeetera naye tosobola kumalako lunako nga togedde ku Aisa nedda Aisa nagambye sina boyfriend sina mikono gy'abakazi ono boyfriend wange agenze kukola ate n'abeerawo olw'okuba ye agenze kati ate nyina okuyiya ekirala ekiddako kati waliwo Aisa ayina engeri gy'amakinga n'embeera byange nga sifayo na social media kyova sikyalina ku social media mbeera byange nga ndi free ati kabayo otugambye wawanika ono buli kimu akitegeera ate akitegeera nasuze naye kati agenze kukola nti wekimizi olina kyoyo yessaawa anti kati kyova ngenda kunywa Aisi mbeere byange mpaka wajjira wakomerawo naye nga banoonya gye ndi munange ate nekye nagenda olaba social media terina kyengatako tenyamba okujjako okukola loosi otegera bakuwaana ne bakozesa loosi so gye ndi sina gwe nali mmanyi bamanyira ku social media social media yakuwaana mubbana ogana sente ngokola bwoti sente nedda teyampana mbu nali ngezako okukola prove mbu oba ndina sente nedda mwamanyira wanali nsula mu bed space but nga era still nkola ki spendinga sente zange siwa mwamanyira social media ya nali nkola ebintu byange nga sina gwe nkola prove baba ki era nga mpita abakazi bajje batunda so sakola mboba ndina nkakasansi namwe okuntegera Brenda mwantegera nga nze yennyini yejjeyo nkola byange mwene mubitwala by'amaanyi so sakola ekintu mukola prove nedda ate nze ndi mugabi wemba ne sente ngaba otegeera so nze siri sireya mama olaba ne bad black yagwamu ezo ze yatambula ku kyeyo nabba biliyoni kati ate nze yetundira gundi watundira mitwalo 2 eyetundirawa bayitayo bata Dubai eyo weerabira nayo nze neerabira waliwo yatundira mu Deira olaba ne bad black abamubba yabba obuwumbi 10 oba 10 nagwamu n'atandika obufumbo kati ate nze Brenda nze nyukaama naye bambe ensi nagisasamaza banyambala jaketi yange empewo ekufuuwa SB4 nze emazi twagala kukuleka tumira kube waleka Dubai bawuliza benaleka Dubai nalekayo bambi kali mbatumidde bona abanaleka Dubai neka ex girlfriend kange Tatiana, I love you so much byebyo kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga Brenda tusazewo yeto mukyayirako watu wetu musanze yagweddalu ate mwana SB4 genda tekako omanyi olina caption gy'oteekako awo mwana nti ng'oyagala balabe Brenda yagweddalu bannange bagenda kujja badduka emisinde caption nedda SB4 nedda olina caption gy'oteekako naye era bajja bindaga lwaki mubyana nosoose kulowooza nti nedda ogenda teekako caption nze nkumanyi oja gamba mulabe omwana yagweddalu tumusanze laba nga bwayambadde era yenze naye gwe yenyambalayo nedda yenze
yenzera ndi mukwetega ne caption tekako enungi SB4 guide nedda gamba Brenda tumukyalidde leero waali nejja tekako mu caption Brenda yagweddalu tumusanze kaleerwe no ngenda bagamba Brenda tumusanze ku mulimu gwakola mu banka bagambye Brenda tumusanze ku street yetunda tumusanze kale kankutereko caption kankuwe caption jotekako bagambye Brenda era twandikoze neka video nga ndi wali mugambe mulaye Brenda yetunda andi kuwaye kitambula ngwe kumaja bitekayo ekyo sikipya bakimanye ngana bagamba Brenda tumusanze ng'akola mu banka kati banka manager ayi oja gwe kumanyi caption jogenda otekako westali era ngenda keberayo naku 2 manye je bitekayo naku 2 oja gamba yagweddalu olaba ne ruwa gamba waloje watekayo baduka emisende nagenda viewers tosa tekayo caption enungi abantu ne babiraba abantu bagabye ononese kali tukoze tutekeyo mbi tutekeyo nungi tekayo embi bagambye Brenda tumusanze kalero street yetunda obanga yagweddalu kati kyemba mpandikako gamba Brenda tumusanze bagambe Brenda mulabe Brenda omwana yagweddalu kituufu bye bamubise ogenda laba kyemba mpandikako toligeza togeza notekayo caption embi bambi omukulu ono gwe bitekayo omwana totekako si yabitekayo okay naye omukulu oyo awulira ayagala tugende oba ina yeche 10 short tugende kesi lisa tekagala mukazi waka akagobe omaya abakazi abasajja be Uganda babafuga anyway kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga Brenda Miles jali nnyo tanafa ale mbulamu bwe yeyagala mpolampola wabatu wabutambuza naye nga kyekukuta Brenda kendeze ebikuba kendeza ice wala mujja kutereera kutereera ate kati nonya musajja nonya bufumbo nonya baana ononya nze no wensula wanu wansi naye nga ndi fine nze sina bitiibwa sagala bitiibwa ziwa and sons batutekamu akasente genda ku mukwana aked wefide beddings buli kika kya beddings kateni tawero masuuka blankets duvet covers mifaliso babeta baziwa and sons bakwa delivery paka woku mulyango waina hotelo bekwate baina hotelo collections ennungi oberenga ate hotelo yo erabika bulungi nga n'ebyensula ate byo birungi nnyo abayita baziwa and sons SB4 Media Tuggussa Enssonga umalu ne kamera bali ku kamera abati editor wa Embeera bulungi mwelaba SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga.